Kadaama wonna wooli weegendereza abasajja abajja ewaka mbu bazze kkanika simanyi bazze kusiiga langi bazze kukola ki. Ngenda kubuulira ekyatuuse ku Kadaama omu. Era nga nkimanyi nti ba victims muli eyo muli bangi ng'ekintu kino kyali kibatuusiddwako abasajja abo oba nga mwerwanako. Era obujulizi tujja kubulabawo mu comment section. Osobola commentinga kyali kikutuuseekoko oba weerwanako bali baagala kikutuusaako. Alright, nga tweyongerayo mu maaso ne story eno. Kansooke mbanirizeeko baddiya bange bannange mbadde mbuzeemuko Uganda nga bw'ogimanyi era kyemmanyi nti buli gwe walabye nga abuzeebuze manya nti oyo ali ku ground. Ndi ku ground naye nga ebintu tebibadde birungi batujjako intaneti ate era mu ngeri endala waliyo n'abantu abali mu mbeera embi lwa nsonga ya mobile money nti waba teyina kasente mu nnyumba nga kasente kali ku mobile money abantu bali mu kufa enjala nga naye sente bazirina just not sente abamu bazirina naye nga tesobola kubayamba akadde kano. Nabadde manyi nti tunatuuka bwe buti nga mobile money zizzeeko naye still tezinaba kuddako. So yembeera gye tuli mu Uganda katusabe Mukama ate atusaasire ebintu bibe nga bitereera naye nga bwe tutyo bwe tukyayimiridde. Mbanirizaako mwena baddiya wonna w'osinzira okubanga olaba vidiyo zange mukwano okola kyattendo era okola kyamaanyi nnyo. Katweyongereyo ku story ya Kadaama eyasimattuse ogusajja yeerwanyeeko makazi. Nga bw'okimanyi nti channel eno y'abankuba kyeyo nkusaba eno vidiyo buli nkuba kyeyo emukwatako nyamba beerako sister omuggo sharingira ka vidiyo kano. Base Kadaama tebakwatako naye buli Kadaama ekukwatako. Lwaki ekukwatako? Mu mayumba eyo bankuba kyeyo gye bakolera oba gye mukolera baleeta oluusi abasajja okuva ebweru ne bajja okubaako bye bakola mu mayumba ago okugeza esi zaafudde ne baleeta abasajja bazikanika oba batekemu empya oba butaapu oba zisinki byafudde oba kizibu kiri mu nnyumba kuzimba oba kusiiga langi naye nga ekintu ekyo kyetaaga okusitula omusajja okumujja ebweru ne bamuleeta jja kikanike oba akikole mu nnyumba w'okolera. Beera mwegendereza n'abasajja abo. Kadaama yeerwanyeeko baleese omusajja ewaka ng'alina byazza okukola nga omanyi nti mulimu families ezimu nga tebaprotectinga bakozi ate ne mbeeramu families endala nga bo baprotectinga omukozi ng'era bwe baleeta omusajja ewaka tebakkiriza Kadaama kulabwako ku musajja oli oba Kadaama kulaba ku musajja oyo. Family oyo gye ziri nga ziri strict nnyo ku kitonde ekikyala era kyemmanyiza ezo family ezigoberera eddiini nga bw'omanyi eddiini y'Obusiraamu ti omusajja toyina kutuna mu maaso ku mukazi ataliwo kati mulimu abamu abatabigoberera era weesanga nga family eyetayiri nnyo strict oba etaprotectinga mukozi we baleeta omusajja ewaka mama agamba gwe gendayo mutwaleyo oluusi omutwala ku fulo ya waggulu bo ne basigala wansi n'ogenda n'omusajja oyo ku fulo ya waggulu. Kadaama baabadde bamukutte baabadde bamurepinze ate nga ba victims bangi kubanga ndabye bangi ng'agamba nange neerwanako. Abasajja abo mubeegendereze. Abasajja abo abeeru mubalaba be bakyasinza okubeera n'amaddu era yo kukwata okurepinga tekiriimu yadde nti kigenda mutwalira oba eddakiika oba essaawa oba okukirowoozaako ye we kijjira mu bwongo. Kadaama omusajja yabadde amukutte ng'amukwatira nno mu toilet. Imagine mu toilet ne yeerwanako makazi. Manyi bangi ba victims gye muli eyo naye vidiyo eno giweeko munno akimanye nti abo abasajja si bakusindikirako mannyo abo abasajja bakwegendereza. Bw'obanga gw'omanye ekyakutwala si kwebakana musajja wagenda kukola mukwana abasajja abo babeere wala bakwegendereza. Mulimu family endala
ezo ezina security ku bakozi ngera zigoberera eddiini abo abasajja ne baba bazze ewaka era tebabakkiriza kgendayo at least abaana abalenzi oba baba era bakwata abaana ab'obuwala ne babateeka mu bisenge oba ne Kadaama naye n'abeera mu kisenge mpaka ng'omusajja amaliriza okukola byakola ne bayita Kadaama oveeyo olongoose bw'abanga mukama wo tayimiridde ewaawo kuba bo beebikkirira oluusi n'abeerawo awo ng'omusajja akola byakola nga naye wooli naye we bakugambanga nti ogenda kubeerawo wekka simanyi mutwala eri simanyi genda eri ng'olira omusajja oyo mubeere wala teekako feesi eri taafu teweesesaasesa teweeyogezayogeza kubanga kasita otandika okwesesaasesa okweyogezayogeza oteekako feesi y'ekisa obanga amusembeza bw'atandika okwesinisizaako mukwano mugambirewo haramu ngenda kuloopa oba muviire otambula oddeyo eri eri bakamaabo bwe kigwa ku bano basisita simanyanga basisi ba sikaati nange nninzedde emyaka 2 mingi mukwano ojja kufuna olubuto mulimu bakadaama abamu ngaali yali lubuto naye ng'oluusi n'olubuto lwayina si baawaka be baamukozesa nga gano agasajja ge gaabakwata ojja kufuna olubuto oba oliawo ofune endwadde banange siriimu ali everywhere siriimu ali everywhere bw'oba olowooza nti wamudduka Uganda mukwano siriimu ali wonna so baddi abasisita bange nsaba twegendereza abasajja abo mbakubiriza nnyo nti eno channel yaffe bankuba kyeyo tuyigirako ate ne bange etuyambako okumanya biki ebigenda mu maaso so wensabira mukwano osobola okumpaakawo ka follow no subscribing oba tonnaba kubanga osubscribinga noba ng'otwegattayo noba ng'otwegattako buli ka video kentaddeyo making sure nti okabikula olabe kiki ekiriyo tomanya kayinza okukutaasa oba oyinza okubaako kye weeyongera okumanya mu ngeri emu oba endala tube nga tutambula ffenna badiya naye nga wano sigenda kusukkawo naye nina ekintu kye njagala okubalaga wano mulinde vidiyo eddako zino empapula zennina oziraba nnyingi naye bw'ayagala okuyingira Germany nga opeya kino kye bayita paperwork kino kye bayita paperwork ate nga n'empapula ezimu sizireese naye nga kino kye bayita paperwork olina akuggyako omutitimbe gw'ensimbi tagenda kuba akukolera paperwork kati mu vidiyo eddako ngenda kubanga nkulaga empapula zino lumu ku lumu kyekyetaagisa gw'ayagala oyingira Germany nga opeya but make sure nti tonnaba kusukka myaka 25 kale ngenda kubanga mbayambako wali abali eyo ng'okyali 18 oli mu 20 tonnaba kusukka 25 nga wali agadde okuyingira Germany nga opeya naye weetaaga okumanya documents ki oba paperwork ki eyeetaagisa ze zino empapula ze nnina wano ngenda kulaga lumu ku lumu kuba zino zaali zange it was 2024 so kati nsazeewo nze nga mbe nga mbalagako ku biki ebyetaagisa era biki byolina okuba nabyo before nga tonnaba kugenda ku embassy ku applyinga visa tujja kuba nga tusinkana mu videos eziddako amannya nsigadde nga nze Magi agogwa tegakyuka badiya wonna wonsanga oba onengedde waggwe mpita buyisi nze nja kukyuka mnanga ate nkweka sibayiro oba kajambo kale tusinkane mukama bankumire nnyo atakumira mpeera babayi naye teweerabira video eddako gw'ayagala okumanya paperwork wa Germany ng'ogenda kutambula nga opeya aye teweerabira nti opeya abamubuza opeya bye biki opeya era obeera mukozi wa waka lwakuba nti eri bikyukamu mukwano bikyukamuko si bye by'esawudi okitegeera kale tusinkane mukama bankumire nnyo mweraba